po jako akawuwo. This year we should find a way forward as far as those women are concerned. Olukiiko olufuzi olwa munisipaali y'e Mukono enkya ya leero luvuddeyo ne lulangirira olutalo Kasiggu ku bannakigwanyizi abaagala okutattana omutindo gw'empeereza y'eddwaliro lyabwe eryali liyitibwa Mukono Health Center 4 nga gye buvuddeko lyalinnyisibwa omutindo ne lifuulibwa Mukono General Hospital, wabula nga okuva we lyatongozebwa enkaayana wakati w'abakulembeze ba disitulikiti y'e Mukono ne munisipaali zaabalukawo okwani alina okuddukanya eddwaliro lino. Kijja tukwasa nnyo ensonyi bannakyeyagalizi okututwalako eddwaliro lyaffe erya Mukono Health Center. Nga Mukono Municipal Council etulwaniridde okuviira ddala wansi okutuuka ku mutendera gwe liri, ekyo kikyamu n'amateeka tegakiwagira era n'obuyinza butuweebwa etteeka lya Local Government Act. Nga basinziira mu lukiiko olutudde ku kitebe kya munisipaali ekya ya leero, Meeya Kajimu wamu ne bakansala abatuula ku lukiiko luno bavuddeyo ne bavumirira enkola ya disitulikiti ey'okwagala okuzingamya empeereza y'ebyobulamu mu kibuga Mukono era ne balaga obwennyamivu singa eddwaliro lino libava mu ngalo. Bwe kivugibwa mu mikono gya municipal okudda mu gya disitulikiti, nina kyenneekengedde nti weewaawo enkola embi eri eyinza okwekanga ng'eri transplanted okujja ku kifo kino ate mu kiseera bwe kitakola bwe kiteetaagisa. Nti minisitule yaffe y'ebyobulamu yandize buzi ne Koppa municipality bwesobodde okubanga ekulaakulanya ki eddwaliro lino n'etalijja ate mu mikono gya municipality esobodde okubanga yo eri promoting olaba nti abantu bafuna service ki ennungi ate okulaba ng'eriza mu mikono gya disitulikiti erina amalwaliro mangi bagende Naggalama. Abakulembeze okutuuka mu mbeera eno kiddiridde ekiwandiiko okuva ew'omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Diana Twine nga kibalagira okuwaayo obuyinza eri abakulembeze ba disitulikiti y'e Mukono okuddukanya eddwaliro lino ekintu bo kye banyoomodde, ne bategeeza nti kuno kuba kubayisa mu maaso ne bakakasa nti okusinziira ku tteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu liwa munisipaali okweddukanyiza eddwaliro. And ensure transfer of the newly designated Mukono General Hospital, including the staff, to the management of Mukono District Local Government. Signed by Dr. Diana Twine, Permanent Secretary. Oluvannyuma boolekedde eddwaliro era ne batonera abakulembeze baalyo ebyuma ebiweereza ddala obukadde bw'ensimbi ana mu mukaaga okusobola okulinnyisa omutindo gw'ebyobulamu mu Mukono. Ky'okuva kakati bube buzibu ki bube challenge ezifaana zitya mwe mugende nga buli ajja wano abalaba nti mmwe abaddukanya hospital eno. Mu kwogerako eri abantu, omukulembeze w'eddwaliro lino Dr. Konde Anthony ategeeza nga bwe bagenda okwongera empeereza ey'omutindo eri bannamukono n'abantu bonna okutwalira wamu, era bw'atyo n'ategeeza nti obusobozi obuddukanya eddwaliro lino ku mutendera gwa General Hospital we buli. Ekimu ku byo kwe kusaba gavumenti okulinnyisa omutindo oba levo eddwaliro lino. Ffe ng'abakozi tuli beetegefu okwongera obuweereza buno mu maaso. Ye Meeya w'ekibuga Mukono George Fred Kajimu ategeeza nga bw'atajja kuwamwaganya bannakigwanyizi baagala kuzza mabega bya bulamu mu kibuga Mukono, era bw'atyo n'alangirira olutalo okulaba nga munisipaali esigaza obuyinza ku ddwaliro lino. Emyaka 3 emabega wano waliwo nfuufu. Emyaka 3 emabega ekizimbe kino tekyaliwo n'ebintu ebirala munda tebyaliwo, naye nga kanso twavaayo ne tugamba buli mwaka tugenda kuteeka ssente mu ddwaliro lyaffe okulaba nti bibeera kye liri. Oluvannyuma akwasizza abakulembeze b'eddwaliro ebyuma biyambeko okukusitula omutindo gw'ebyobulamu. Nali wano omwaka oguwedde era tuwaayo ebintu bingi nnyo bwe biti, n'olwaleero tuli wano nga tuwaayo ebintu ebirala okulaba nti eddwaliro lyaffe lyongera okukola obulungi. Mukono municipality
eddwaliro lyaffe lino lye libadde eddwaliro erisinga okukola obulungi mu Uganda yonna. Ekipande galikwoleka kisimbiddwa wakati mu mizira okulaga obwannannyini munisipaali bw'erina ku ddwaliro era nga bwe bawera okufuuza oyo yonna anaalyewaŋŋamyako. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.